Chirikita baganda bange, oh yeah, ndi wano kuyako bank Parliamentary Avenue. Ku kizimbe kino omuyindi wakubiddwa amasasi agamutiddewo. Omuyindi ono abadde musiga nsimbi era nga abadde azze mu banka okutereka ensimbi. Omuyindi ono akubiddwa amasasi agamutiddewo omusirikale Wanjiru Ivan musirikale wa poliisi. Kigambibwa nti Wanjiru Ivan abadde azze okwewola ensimbi, nti yeewola yo ensimbi mu banka eno eya Yako Bank ey'abayindi. Kati olunaku olwajjo yazze okulaba ensimbi ze yeewola ensasula yaazo eri etya era asigazza mmeka ezimubanjibwa asobole okutoopinga yeewole endala agira abako byakola ng'omuntu. Bwe byavuddemu eggulo tebyamusanyusizza, ne bamugamba ojja kukomawo olunaku olw'enkya. Kati olwaleero bw'akomyewo Wanjiru Ivan mwatuuse mu Yako Bank wano ku Parliamentary Avenue n'atandika okwogerezeganya n'ababank ku bbanja lye mbu eri mubanjibwa era n'okwewola endala ensimbi. Kati akavuyo we kavudde Wanjiru Ivan okukwata emmundu ate okuba omuntu omunaggagga musiga nsimbi amasasi tewali amanyi ki kivuddeko ekyo, naye nga agamu nkuubo galaga nti bino ebyogerwa poliisi nti Wanjiru Ivan musirikale abadde azze okwewola ensimbi mu banka eno bya bulimba, nti Wanjiru Ivan abadde yeewaggula ku bakama be oba abadde yaweebwa omulimu ogw'okukuuma omuyindi ono kwakubye amasasi, nti abadde yamukuuma era nga ye bodyguard we, nti nga balina terms ze basikiriziganyaako era nga mu banka wano babadde bagenze okumuteerayo akabega afune ensimbi era abakakase nti Wanjiru Ivan ajja kusobola okusasula ensimbi ezo. Naye bwe batuuse mu banka ate omukama w'omusirikale n'atandika okumwefuulira n'amulaga nti tekisoboka, tajja kusobola kusasula basajja ssente zaabwe. Kino kye kimuggyeko n'agamba ggwe toyagala kumpa nsimbi ate ng'olina, ate toyagala na bano bampe ensimbi onjagaza ki? Lwaki temutwagaliza? Nze nkuwiirawo omubiri, nze nkoledde buli kimu era bampa omulimu okukukuuma nange nkukuumye, kati ate ggwe tonjagaliza nange mbeeko kennina. Bantu basajja bagambe bampe ensimbi, oba tebazimpa nno ggwe zimpe nsasula ze nkubanja ompe ne onyongereko ne katopaapu nange neeyambe nina ebizibu ewange. Mbu omuyindi n'atandika okukinagguka, n'atandika okwogera oluyindi olutakwatagana. Omusirikale obusungu ne bumulinnya, kwe kusika trigger n'akuba omuyindi amasasi agatannategeerekeka muwendo, naye ng'amwonoonye feesi yonna tetegeerekeka. Ono olumaze okumukuba n'addukawo n'abula era tewali amanyiwa gy'akutte. Abamu bagamba nti luno lubadde lukwe olupange, kikuba omuyindi ono akubiddwa akolera Museveni era Museveni ye yamuwa omusirikale ono amukuume, nti kati kirabika balabye ng'omuyindi atandise okujja ensimbi mu bizinensi za Museveni ze yamuwa okuddukanya, ne bagamba ono ayagala kutubba ensimbi kati atandise ozisindika ewaabwe e Buyindi, ne basalawo bamupangire bamutte mu magezi bamale bawaayirize nti omusirikale yamwettidde kuba nti wabaddewo obutakkanya abadde n'olutalo so nga lukwe okuva ewa Museveni. Era onokkiriziganya nange nti abayindi abasinga obungi mu ggwanga lya Uganda Museveni yabaleeta n'atulimba mbu bamusiga nsimbi so nga ate bakolera ye, yabawa ensimbi ne bakola bizinensi ze wano, ne bakola amakampuni wano, ne batulimba mbu ga bayindi so nga ga Museveni, ng'ensimbi zonna eziggyibwamu zitwalibwa mu State House. Kati abantu babigereesa nti omuyindi ono yasobezza
emirimu gy'alina okukola. Omuyindi ono yakoze by'atalina kukola, n'alya mu Museveni olukwe ko Museveni gwe nina okukutta. Bannange emmundu nga zisusse okutta abantu baffe. Kino nno kikanze abayindi ne baggwayo ne bajja okwerabira munnaabwe akubiddwa amasasi. Ne beewuunya nnyo lwaki kino kituuseewo. Ne batandika okkuba amasimu ewaabwe okuloopa munnaffe bamusse, munnaffe bamusse. Ne batandika okkubira bannaabwe, it's true he is dead, killed, shot dead. Nga bagamba Uganda efuuse ekizibu, Uganda tekyali seefu. Ye tubadde bino tubibagamba era nga tubabuulira nti mu nnyanja nga mulimu eryato libbira temuyinza kubaamu muwanguzi. Ffenna tulina kweyamba twegobeko Museveni ekizibu ky'e Uganda. Mwenga mugamba mbu kasita mmwe mulina immunity, mbu mmwe mwekolera ensimbi zammwe tebibakwatako ebya Bobi Wine. Era bw'abadde ng'atutta nga tubagamba bannange, omusajja awamba abaana b'abandi, omusajja atulugunya abaana b'abandi, omusajja atta abaana b'abandi nga mulowooza byamannyo wenu. Kati bwe basse Ismail Lexus ne mulowooza batta ba blogger, kumbe Museveni ye buli waalaba nga wagenda muleetera obuzibu alina okuggyawo. Bw'obeera n'ensimbi ennyingi era n'okusobya ddiiru gye mwakola naye agannya baakutta. Kasita obeera mugezi ng'olina amagezi mangi agannya baakutta. Kasita obeera nga gwe togulwa togulirirwa agannya baakutta. Kasita obeera nga gwe oyagala nnyo enkyukakyuka agannya baakutta. Kati oyo ye Museveni ye talina munne, talina mukwano gwe, ate teyeeguya teyeegoda, ate mweraliikirivu nnyo ate okufiirwa entebe. Kuba akimanyi waaviira mu ntebe eyo mwatudde ebizibu by'alina bingi, ebikolobero by'alina bingi, emisango gijja muggulwako avunaanibwe, atya okuyimirira mu kaguli okubiwoza. Kyova olaba akola bino byonna batta abatta okubuza obujulizi. Bamanya nti waliwo ekitegeerekese ensi kyetegedde ku muntu ABC nti mmukozesa ng'oyo amutta okubuza obujulizi. Yoyo Museveni kyekyo ekirwadde kye tulina mu nsi yaffe, era tewali ajja kubeera bulungi, tewali ajja kuba musanyufu nga Museveni tuli naye mu zino embeera, kubanga agenda kutta buli muntu, agenda kusaanyawo buli muntu. Tusaanye twesibe bbiri tulwanirire ensi yaffe. Kati nno omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olulabye amawulire gano n'agamba nti era nga bulijjo Museveni agenda kuvaayo alangirire nti embizzi zisse omuyindi era embizzi ebuze, naye nga bukyanga batta abantu, embizzi ezitta abantu tavangayo twatayo n'emu kugitulaga, wabula okwesiba ku bannansi abatalina musango n'abatulugunya olw'ebyobufuzi n'alimba mbu abo beba ADF abatta abantu, so nga ye mwennyini yali mu kutta abantu n'emmundu. Bino nno binyezeza Bobi Wine n'agamba nti gwe munnayuganda zuukuka, yimuka, tulwanirire ensi yaffe, kubanga ffenna tuli baakufa bwe tutaalwane kweggyako Museveni. Era n'agumya nnyo abayindi olw'okufiibwako omuntu waabwe ne bannayuganda nti tube bagumu naye tulwane tweggyeko ekinkekenke ky'omusajja. Kituufu bannange omuyindi akubiddwa amasasi, ng'amukubye amasasi ye Wangwiru Ivan yakubye omusirikale yakubye omuyindi amasasi agamutiddewo wano ku Raja Chambers ku Yako Bank ku Parliamentary Avenue oba ku luguudo olugenda ku Parliament. Era ng'essaawa eno oluguudo lwonna lusaliddwako, lusibiddwa, amagye poliisi biri wali biteevunyanga munyeera. Era nga ne ambulance ya poliisi ereeteddwa n'ejjawo omubiri gw'omugenzi attiddwa ne gutwalibwa mu mochari. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'ensi yaffe okutugendako nga tulaba olwa Museveni eyeeyagaliza ebibye.